oyo mvubuka nyerekeddeko bibuba nyerekeddeko yavaayo n'awandiika ekiwandiiko ku mutimbagano nga teri amukase n'agamba nti avudde mu race n'agivaamu ekitebe n'ekibiina nekiddamu nekikola enteekateeka empya ng'ekigenda okuddamu okuseetinga constituency eyo tewayise wadde wiiki 2 azze ku kitebe naye bagenda musunsula bye mbagamba nti bwe tutaatandike kuyimirira ku magulu gaffe tuga nti ekimala kimala omuntu kasitaakola kamberenze nga nkoze ensobi ng'edamage ng'ekibiina muyina right engamba nti owaiti tukyakwetaaga tukutadde genda naye omusajja agambye ekibiina akivuddemu tagenda kwesimbawo atazze agenda kwesimbawo olwo public mba mugisigira kifaananyi kye public mba mugisigira kifaananyi that is my question ndi munyiivu nnyo olw'ebintu bigenda mu maaso ng'abantu babagambye nti mwagala bitunulamu kugulawundi abantu boogera kirala mwe musiga image ndala ng'abantu abasinga obungi namukimanyi nti bamwe ba parliament bonna betulina tebaliwo nti baagala kujjako Museveni baliwo nti baagala bifo kubanga baliyo sene mu parliament ekigendera kyabe si kyakujjako Museveni tovula ngamba byo bakomere lukola emirimu gyeje mutefuna okufakasinga nnyo ku ba politician akyuka ekibuzo kyange kiri nti Nyeko Derek yagamba nti avudde mu kibiina nga n'okwesimba tagenda kwesimbawo akimye eki lwaki muwadde time omuvetinga eyo image mugenda ginyonyola muti abantu fe tulina information gye tuleko olw'ekibiina wiiki ewedde nakola program ne bagamba mulindeeko eryo ba MP nga sereze baazikwata ddeze 2026 nga balinda bulinzi kutunda DLR form na kudisorganizinga kibiina ebyamugana lulinga agenti agenda kwesimba obiteredde. That is my question. Ekyamuwaliriza okugamba nti avuddemu era tagenda kwesimbawo biweddewo bivuddewo alyoke yeesimbewo byayogera byerabidde oli nabanga akolokota ekibiina ebbanga lyonna nga mwamwakali n'awangula n'afuuka MP ali n'afuuka lebo MP mu kibiina najja nene muvuveetinga how sure are you nti abantu bano bagenda kunganya DRS form za president? How sure are you nti abantu bano bagenda tuli mu protestive vote? Abekyusiza mu kitinga embazi kino njagala nkigabe public ekitegeere eri abantu abaagala ensi yabo okukyuka nga balina obulumi nenga balaba enkola ekolebwamu nga balaba emisege mingi nnyo okusinga abantu abatuufu bali mu kibiina. Wano wenjagala okubuuliza goloza bakomredi bonna bali makomera gavumenti egenda bakwata nga bali bawaddeyo information Nyando Yosoferi ne polisi n'amaje bagenda okukwata bakomredi nga bawaddeyo information wali muffe bababuulira saazi bajja ku kitebe gye basula gye basiiba emirimu gye bakola bagenda bakwata batya nga abajuwayo bali muffe tunaaberanga ku ekyo nga namwe bumanyi nti ono mukyamu ng'information mugina ne mugaana okudisimisinga omuntu. Please mutuyambe ekibuzo kiri nti oyo yali agambye nti kibiina kimu ntagenda kwesimbawo yes biyambi yasinzirako okukola posti nti agivudde mbivuddewo bw'abanga akomyewo okucyangalanya kibiina era tuddemu ekyo tandika okudda ku mitimbago tandika okwogera ebigambo bye twandibadde twewala nabagamba twewale nnyo point of discussion ye Museveni gwe muzannyo gwatuzannya buli watwagala watuteeka ne tubeeraawo ekisinga okunuma kwe kuba ntubagamba nti ono mukyamu ono mukyamu ono mukyamu ono mukyamu ono enkira ne mutambula n'omukyamu kiki kye tuba tuliko bakomredi bakwatibwa ekibakwatisa kiri ku kitebe n'abo waayo bali ku kitebe ne mutegera nti omuntu mukyamu state emukozesa naye ne mukitegera ne musirika era ne muleta mu public mulage nti akyali naffe. That is wrong. Bino mbyogera obukadde n'obukadde abantu batasobola kwogera ku bikyamu bigenda maaso oli ajja kuga nti waki tobigambye president
Oyajaga nti waki tubigambye Secretary General maze emyaka mukaga ngamba saba okuteekawo suggestion box ku kitebaawo nga president ana suggestion box ye n'abakulembeza bana kyagana okubeerawo. Esimu ya president sigimanyi. Si buli omuntu ogenda mukubira essimu agikwate. Abantu mu nsi yonna batwala obudde ne banoonya amasimu gakuba nga bate bakwata amasimu. Nengo omuntu okukwata essimu okuba kitegeeza aba alina kyakulabula nti kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti. Naye amu tebakwata amasimu. Abala basi babakwata amasimu bawa information basirika busirisi tebajja mu kutambuza information wadde okola ki. Kati kyekibuuzo kyange kye mbabuuza. Abantu be muli nabo nga tumanyi nti bakyamu bagenda tugusiza ensonga eno. Kyekibuuzo kyange ekyo nkibuuza. Abantu be tuli nabo bagenda tugusiza ensonga eno. Fuwana bakwata bakomredi waffe ku machano lw'eggulu. Neffe tetubuloneka ttiimu wadde akeekyama akasobola okunoonya abantu abavuma president ku machano lw'eggulu. Nga ka separate team weekali awo nga tetusobola kafunadde. Nga tulina de ka ttiimu katono wadde separate team ngenda okunoonya abantu nga titiriiwo. Wabula ffe banoonya abaana baffe n'abakwata babatwala mu drone n'abatulugunya. Government nejja ne yewakana tebalira. Kyetuyita protestive vote oba strike ey'okuggyako dictator. Tuteekeddwa okubanga naffe tulina operations tukola nga za black sites. Museveni tumuwadde nnyo eddembe nti ajja kusindika n'omuntu avume president omwaka mulamba nga tafiiriddwa adde akakoko nga tafiiriddwa adde akabuzi wadde omunyenyaako. Oli najja n'akwata n'awamba komule n'amutwala ng'asula ku kyalo mumanyi tukwabeera. Ne wataba wadde bantu bamulondola mukolako ffujjo. Y'ensonga lwaki Museveni afuze ebbanga lyonna kubanga tafunanga kurikula ebikolwa by'akola. Wonna basomesa ekigambo surgical operation. Ba MP kati tuyinza n'okuba tulina ba MP 12 abasaba kaadi. Tekuli wadde alina program eya protestive vote entuufu nti singa batubbaaka tugenda kukola bwe tuti bonna bamugenda okuwa kaadi. Kabiro bakansala. Action is better than words. Ebikolwa bisinga okwogera. Ebikolwa bisinga okwogera kususse. Kino kibategeeza ne ba comrade ku social media bagenda tuuko kuwanga kibakoyira mu kirabako. Kubanga kiboogerako ekimu ebirimu tebiteekebwa mu nkola. Bebalwanako be exposinga tebigenda mu nkola. Kati wano njagala mbeere kkiriya nnyo. Ba comrade bali ku ground waliwo information gye batasobola kufulumya ffe ntugifulumya. Ba comrade bali ku ground waliwo information gye batasobola kwogera ffe ntugyogera. Tukwata video ne tuziteeka ku Facebook nga tulowooza nti mugenda zishiyalinga nga zikuba nyando ne mugando zishiyalinga. Kati ng'olwaleero kulayije polisi amagye bataddewo project erimu almost obuwumbi 4. Project eyo nga yakunaazaawo ekigambo kidnap. Kyekirese kulayije kyekirese noono omwogezi wa polisi bakole PR ng'agamba tewawamba tewali kuwamba bu polisi ebeekutte bukwasi. N'omugamba polisi ebeekwata lwaki tesamoninga muntu? Lwaki polisi yenyini si ejja nemukwata? Lwaki polisi bekwata omuntu asooka kubula nnaku 5 abantu balekana naye? Bataddewo bilioni ziringa 3 bali mu kukola PR. Bajja ku social media bagenda ku TV bagenda buli wamu. Ekyo bakitaddemu bilioni 3 eza ssente bali mu PR bali mu kulongoosa. Kulayija akikola n'oyo omwogezi wa polisi ali mu kikola n'abalala ne ku social media batandise okikola nga bajjawo ekyokukola ki
ekyokuwamba abantu batanzi bo bazimba kya parade nkyamu ne bo bwe bakola parade ezaawe twateddeko video nga tusuubira n'abakulembeze ba emu bagenda kusharinga video eno tekuli MP yena sharinga video eno. The NRM Deputy Secretary General Richard Todwong passed out more than 400 youths from Acholi sub-region who completed a course in poverty eradication, family care, and military science. The youth submitted a petition to President Museveni requesting for ox plows and loans. Your Excellency, Amuru is blessed with vast fertile land, but we lack the means and capacity to maximize the utilization of the land for commercial farming. The NRM cadres will help campaign for President Museveni and other party flag bearers in next year's polls. The President of the Republic of Uganda, with the knowledge we have achieved from the cadre course, we would like to promise you that all the government programs will run smoothly and successfully without any interference. The training was organized by Richard Todwong and his elder brother, Brigadier Charles Otema Awani. Eyo video giraba buli munnabyabufuzi awagira national platform yandibadde ya postinze ta video nga agireratinga ku video ya parade ya national platform gye twakubya birthday president bonna tekuli agisharinze. Bano bali mu ngozi za NRM bakola parade bali mu military training tekuli wadde MP agisharinze ndowooza ndabye Saddani Magic yeka agisharinze. Tekuli kansala tekuli Chemanero Sifiri tekuli member wa parliament apostinze video eno lwaki kubanga tebakwatako eno yokka video badde egenda okuba system ejiwansi buli omu alindibye banoonya kaadi baagala bulu baboyi mbabuulira twebereremu era kyobula mbagamba temugoberera nnyo bannabyabufuzi. Era ne president yatugamba togeza ne wesiga mu nabyabufuzi wesiga omutwego kwa nabyabufuzi akyuka. Era liyo bajja okugamba nti ate lwaki ayogedde kino lwaki ayogedde kiri kati wano ku social media ne ku mainstream media national platform tewewa airplay ku TV za Uganda ezisinga obungi. Media team ya national platform eyaba activist eri ku social media platform bonna abaana bali active bali mu diaspora. Bonna abaana bali active bali mu diaspora. Abali ku ground balagawa. Abali ku ground abakondoza abantu nga babiri kuliko Batoke Nuwa Mutwe ani omulala Batoke Nuwa Mutwe nani omulala pozi ne Katongole Julius lwawe ne Katongole Julius oba nani buba moyo gwa balinga abantu bana abaana bonna basigadde bali ku media eya activism bali mu diaspora. Naye njagala kubabuuza media ya Nyando Yosoferi ebeera ku social media 24/7 ebeera ku media 24/7 nga bali mu kukola malice propaganda blackmail. Ekibuuzo kyange kiki ng'oggyeko media team ya president emanyikiddwa bulungi tiimu ya moli ya president mwali mututteko obudde ne mugamba nti ekibiina kya national platform kituuzizza oba kiyise ba activist baakyo bonna bakola social media abatambuza enjiri enkyukakyuka ne mbayita ne mbabuulira kino kye tugenda okukola kino kyekiddako tubayambye tutya tugenda kukola tutya mwali mukitutte obudde mukikolako omwali mututte obudde muga nti akatukubireko ogwo tumugambe nti oyo mwoyo gwokola gwamanyi baki. Abaana bano bakyakola ebintu bino kubanga balumira eggwanga ne time ojja tuuka nga tebakyalina maanyi gakola bintu bino. Ani agenda okwogera ensonga zino kubanga n'abakulembeze bandibadde bazoogera bwe banatuuka mu yafeesi zaabwe teri ajja kuddamu kwogera nsonga za ggwanga. Era abaana bagenda okubeera mu kalulu kano kanoonya n'okubanga 24/7 boogera ensonga zino bali mu diaspora.
neteri agamba nti ono yakulira timu ya diaspora ya media ya ino coordinating aino abagambe kino oba bagambe kino bafune support nowhere. Tulwana ne timu esasula emitwalo 5 kakadde buli lunaku olwokuba twagala eggwanga lyaffe ne betu submitting bibikolewe ne betu bikolebwa ne betu submitting bikolebwe na betu bikolebwa. Nze kino bwaka njagala bobo gaba eno video egena kunyiza abantu bangi nnyo ne gano ge mazima ge batagenda bagamba. Gano ge mazima ge batagenda bagamba. Ekintu kyobaga nti omuntu oyo mukyamu ali bwati ne mukisirikira ate ekyo ne bulanga bakukuta n'omuntu oyo. Ekintu ekyo kiruma buli muntu yenna ali mu diaspora n'abali ewaka. Abantu baleeta complaint zituuka gye zirina kulaga. Era mulabaga nti president tafayo president ebintu ebimu tebimutuukako bina ebikoma naye n'ababituuka ebintu abantu bebituukako tebasobola bisa mu nkola kubanga nabo beenoonyeza byabwe. Kino kibagamba katusebe Mukama tuyite mu kalulu kano era tusabe enkyukakyuka ebeerewo. Otherwise bwe kisigala nga kiri bwe kiti nga tujja ntu advocate nga tugamba nti omuntu ono mukyamu kino kikyamu kino kiri bwe kiti mune musigala nga mukyadiringa n'abantu abo oba temukozeeko kintu kyonna kiraga nti omuntu mugenda mupanishinga oba afulumu baakole ki ba brother ne ba sister. Abantu basingo bajja kudde mabega basirike bagenda ogenda bani nyaki. Ngera soka kubuuza twaina diaspora chapters eziri Middle East eziri mu Europe, Canada, America ne mu Africa. Chapter ezisinga obungi zaafa South Africa ekyakolako iyo mu Africa doza South Africa mu Africa yekola yokka. Yes bwetujja Middle East doze ya Dubai ekyakola akolako. Yes ya Dubai ekyakola akolako. Bwetujja mu Europe eya Europe yo ndoze eya Sweden ekyakola akolako. Naye ate eya Netherlands ndoza yasigalamu Dr. Nico owa omukyala bamuyita Mali n'abalala. Europe yonna eringange yakola ki eyazikira. Bungereza ekyali active yo Bungereza ekyali active. Canada ekyali active. America yakke ebitundu 5 ku buli 10. Lwaki yakka kankikunnyonnyole. 1 America ku nsonga ezigenda maaso ne bya migration abantu abamu tebakyasobola kufuluma okugenda mu bintu ebyo ey'ensonga weeri. Ekyokubiri abakulembeze abaliyo currently tebawa moralo boost eri abantu bakulembera ogenda okukola demonstration. Bazikola balirwe baagadde ngeri ekibakutteko. Mu America eri abantu abacomplaininga ku mbeera ezigenda maaso ku bantu abamu mu kibiina ne mu bukulembeze buli mu diaspora tebawa chance kola kikuli ansonga zino. Nze ku management gye mmanyi n'ebyobufuzi kebere kibiina kiba kirina intelligence ino kunganya information yonna ne mugitunulamu ne buga intelligence bagirese nti esoma kinti esoma ABCD. Intelligence bagireta mugikunganya ne mufunamu information ne mukola decision. Teri muntu munene kusinga kibiina. Kambenze nze omulimu ogwange gwe newa gwakwogera. Sisobola kwenkana kibiina sina wenkikwate kibiina kinene nnyo okusinga nze. Teri muntu munene kusinga kibiina okujjako mukulembeze waakyo president ne basigadde bwana teri muntu munene kusinga kibiina. Omuntu babanga mukyamu agenti mukyamu era mu replacing bubaga nti ono omuntu ali bwadde noonyereza mufune intelligence mukole decision. Buli omulekawo omuntu gwe bakomplaininzeko kumala omwaka myaka 2 abacomplainer tebacomplaininze bagenda kudde mabega nga balowooza otherwise ti omuntu gwe tucomplaininga obatanye ate gwe batabuuza ewatali nkyukakyuka kiki ekyo kitwala abantu. Okitegedde bulungi nnyo nga nfundikira akatambi kano. Mr. President wonna wooli mukama wange buno bakanjala bukusaba tugenda mu kalulu ak'okulya n'okukomba essowaani. Manyi nti embeera gy'oyitamu ebyokwerinda si nnungi naye nkusaba weetegereze nnyo ttiimu gy'ogenda otambula nayo.
era nkusaba oteeke kino mu bwongo obwo nti bonna balabe essaazi tabakimye kaadi bonna ekikolwa kye baakola mu kalulu akawedde ne batakonganya DLR form kyekikolwa kye kimu kigenda okukolebwa olwaleero ekikolwa kye baakola mu kalulu akawedde obutakonganya DLR form kyekikolwa kye bagenda okukola mu kalulu kano kati nkusaba tufune plan B mu ngeri ki gye tugenda okukunganya mu DLR forms mu ngeri gye tugenda okukwasaganyamu ttiimu y'amawulire kubanga watugamba nti kabine kyekyokulwanyisa kyaffe tukyetaaga bannamawulire bangi abali ku alaali era nsaba comrade mwenna abali mu struggle nga tutandika nga tewa kyama tuli mu kyamu wabula ng'olina ebintu byakugoba oba olina ebizibu byo ng'omuntu koma mu struggle mu budde bukyali oba wetwolekera tukwetaganya okusingaawo nze singa si bizibu bino bye nnina nandibadde akalulu ako nkagenda mudde n'ebizibu byammwe mumanyi bulungi nnyo ensonga lwaki kisobola kudda ku ground naye singa mbadde sirina bizibu bino mbadde njagenda ku ground n'olwensonga ngenda kusaba omukulembeze ebintu ebitunulwemu bw'oba tolina budde bumala kutunda bintu bino teekawo ttiimu ngeri independent ng'ewuliriza buli complete y'omuntu yonna y'omuntu complete gye babaleese nti abantu bagitundemu bamanye kyekigenda mu maaso yes tumanyi nti abantu abamu bayinza okuleeta information nga si ntuufu naye era mugitunulamu ne mulaki ekituufu ekyetaagisa okutunulamu naye bwe tunadda wano ng'abantu abamu agenda nti kati nvudde ebyobufuzi ate nkomyewo era akomyewo mu Nuupu kigenda tu okutandika okufuna doubt mba nti Nuupu yafuukayo abantu bajokers bayita babojokers okitegeera ate ng'obudde tulina butono nnyo kyose kyenjagadde okuyisa mbaga nti nze siri mutebenke era siri musanyufu n'ebintu bigenda mu maaso ebikolebwa ng'abantu abakyamu tubamanyi ne tubatunulira butunuulizi era Museveni akikozesa nnyo buli gwe mukuba ne mulaba nga Mbega waali ne mumubikirira n'atasobola kuvaawo ye aba asigala akola ekimulimu gwa Mbega kubega kutambuza information n'abakulembeza abamu tumanyi batambuza information egijja mu kibiina ne bagiwa Nnyandwe ekyo nakyo mbeera nga mukimanyi so obwamula president bwekyo kikulu ennyo n'abakulembeza abalala nenjala tufokasinga ennyo ku issues abantu ze boogera kubanga temukulembera miti mukulembera bantu omuntu oba alina complaint ye mugitunulemu mutegeere nti kino kiri ABCD so akatambi kano njagadde okabategeeza mukategeere bulungi nnyo era buli omu abe ng'amanyi kubanga abantu bo bali ready baagala kukyusa ggwanga nakino kankyongere abantu bali ready baagala kukyusa ggwanga ne president waffe ayagala kukyusa ggwanga naye ttiimu emuddako wansi eri ready okukyusa eggwanga naye bannayuganda bali ready okukyusa eggwanga naye ttiimu ey'abakulembeze bali ready okukyusa eggwanga ne president yes or no kyekibuuzo ngenda kikulekera naawe okinnyonnyole era okitegeere naye nga ffena tufundikira mission yaffe emu yakuggyako Nyandwe Sofeeri naye nga ngenda kusaba nga nfundikira akatambi kano mu byonna ebikolebwa intelligence ebeere nga top priority ku buli kintu kyonna ekikolebwa omukyamu asigale nga mukyamu oge nti guli mukyamu ekyakimanye bwe munaasigala ng'omukyamu mulekaawo ali awo tetunegitu eri abantu nga manti oyo muntu mukyamu nze sigenda genda mu Nuupu ng'omuntu oyo waali nze sigenda kukola kintu kino ng'omuntu oyo waali kubanga bba abantu baba bamanyi ate omuntu kyabamanyi tasobola kyejja mu mutima bamanyi nti omuntu oyo mukyamu bakimanyi nti mukyamu so njagala nnyo mutandika okwetegereza ensonga ezo bwe munaakibanga temukifuddeeko mujja tegeera naye nze ebyange mbyogedde mukaba 13 mpeera mweraba